era sirimba leero bino byenjogera byakumwoyo tobola omutima gwange munda tegukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka tukikole mukano gange mulungi wabula nga mu kaseera kano kugamba nti bannaffe abanjovu essesinda mukwano osobola okubeera ng'ate kukibanja mpola basangibwa Nansana ku Nansana Business Center. Netumwambaza buno bu night gown obuliko budda sikazi pose kemabega kuliko ekigambo brides. Ate Metron y'omu ku baali emperekeza emyaka 3 emabega. Metron teyatubulidde emyaka gye naye naye alabika bulungi. Oluvannyuma ne bagenda ku St. Luke wali eri ne basobola nga tebaza bupya ebirayo byabwe. Reception bagikwatidde mu maka gaabwe. Rita Masi and again and again and again. Tuchikole nera, 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 nera. Tuchikole nera, 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 nera. Njagala byakukwana masanyu masanyu kwegonza kupananga yekugwe nina gwamanye kiri munda nekula omutima gwa kyuma sirikyusa oyagala nga nyongeza nga ntumbiza nkuba mukwano gutalimu kuseera 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 wali mutandikwa munyanjula akakisi nakapepasi
Rosemary ngenda kwongerera okukwagala okutuusa okufa etuli kwawukana nze Rosemary Nabuto nkakasa ggwe Pawulo Muwanga Muwanguzi nga gwe basomera kumbirwa kati emyaka 30 sirina gyendaga era nengera okutegeeza nja kubeera naawe mu bubi ne mu bulungi mu bugagga ne bwawe mu bulwadde ne bulamu Pawulo nja kukwakalanga era nja kukuumanga era nja kwongera okukukuumanga ngenda kwongera okukuwulira okutuusa okufa buli twawukana Pamukanga nyongera okunanira ebintu ng'era kekabonero akanyumiza obufumbo bwaffe emyaka 3 tugikubye wali kakano nyongera ogikuwa mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu Rosemary Nabuto Ikwetero nga bwe bagikuwedda kati emyaka 30 egiise okukakasa nti gwe mukazi wange ndikunaanika mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu amiina kubanga Pawulo Muwanga ne munne Rosemary Nabuto baayagala n'amaaso tubiise mu katisesesebe ey'ebiziramu okubeera wamu emyaka 3 miramba batakulama tujja makama basaba Katonda okwongera okubanyumiriza okubeera wamu ekintu kyonna tukibawo embeera tebaaaka omuntu yatabawo kubanga mwakukalira omukyala nyobola okwogerako nti olumamu n'omukyala omubaba abagenda maaso kakasanga yakitaffe omwana Baramusanyo linnya eddungi eryali
Yesu Kristo Mukama waffe era mbaniriza mu mwaka omupya 2025 Mukama waffe yebasikwe amanya David Kinyumuro Binzaalwa ya Mutalo Irwanira Gawagga ndi kwaffe siri mugenyi abagole omukulu Pawulo Wambusi yandekera kaaga empita ku mukolo guno nenetegereza ebintu bingi naye ekimu ku bye netegereza ekaaga negamba nti ennyumba y'omugenzi John Mwanga akati ng'awandiikira famire ey'ennyumba y'omugenzi George Ssebuggulu akati ekyo kyandeetera okulowooza nti tuli wano singa bakole kokka naye yakiyinzaamu bakadde baffe nze nagenda muweereza ndi muvubuka ddala emyaka egy'obukulu gyali 23 mbadde ndowooza nti nga bwetuusetuuse bano abaana baffe n'abasukuluka ab'emyaka 23 abasabira naffe abaana n'ebintu kakati abazadde n'abaana baabwe n'ebintu nsonga nnene era waliwo musajja mukulu omu Katonda akaabe ng'agamba ebintu byaffe tugenda naye n'okuwamu omwana olwesiga gw'oyolekera ebintu byo ng'ekyo kirina kuwasa abaana be bakamirivu nga tawulabamu alimu nsigo ate yalimumadda ebintu byaffe kakati mu biseera byaffe nze sinawoza 7 naye olaba gyendaga naye bakadde baffe nze bwe mbandiri mu 7 ndowooza bo bagenze abakyaliwo mu 8 mu 9 mu 10
Kwezigadi ya zagala kutawana Zagala usike twesike tukole mukwano zikulwana Oyagala nga nyongeza nga tumbiza Nkuwa mukwano kutalimu Kuseera 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 Nga bwe twali mutandikwa munyanjula Akakisi naka breakfast nekagala Takwatako tuli balongo Buli lwokwatako ne tukwatako buno obulamu kwe butambulira Njagala kulipitinga kasinema konna Tukikole luberero mukwano tegumenya mugongo Ekikunyiga kinyiga takwatako tuli balongo Buli lwokwatako ne tukwatako buno obulamu kwe butambulira Njagala kulipitinga kasinema konna Oyagala nga nyongeza nga tumbiza Nkuwa mukwano kutalimu Kuseera 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 Nga bwe twali mutandikwa munyanjula Kwegamba nekubyemu ndinepima Nti omuwala kufaanana na lulungi buli omu kwakomya amaaso nga kakube kuvuganya sisanye nga kabenze nerekawo bwe maze gwe sikigeza kweronda abakwegomba nze ndaba nga bansinga naye ate gondaga tinzasinga nze nkusingira simanyi lwaki onjagadde nnyo bw'oti simanyi lwaki onesize okunjagala oninnyisiza ne ku ddala simanyi lwaki oneewadde kankanye kuvujirira nkuwa omukwano gujjudde sente abazinsinga bangizo njagala mbewa amazima gy'oli kyekikusaana bwe mba ndaba nkulayirira sijja kukulimba ebikunyiza nga nange mbikyawa ate mputwe bayaki eba nsobye okukukaabya simanyi lwaki onjagadde nnyo bw'oti simanyi lwaki onesize okyalaba okwanjula n'embaga